bannange nze nkomyewo era nzizoba kunyweza mujjukire nti nze ndi Apostle Ngabo wano mu Celebrate Uganda. Jjukira nti omugagga n'omwavu bonna Katonda omu ye yabatonda. Omugagga n'afuuka omugagga. Mujja kubeera ng'emiti egisimbiddwa ku lubalama lw'amazzi egireeta ebibala byagyo mu biseera bya Mukama Katonda waffe okusinziira ku kalenda gye yawa abaana ba Israel. Kimujjako era n'akimubbako naye nga jjukira omugagga n'omwavu Mukama yabakola ki? Yabatonda. Omugagga n'afuuka omugagga, omwavu ate n'ayavuwala olw'okubanga empisa ze zaamuleeta mu bwavu. Engeri gye yayisaamu bwavu. N'omugagga n'afuuka omugagga, empisa ze ne zimuleeta mu bugagga, engeri gye yayisaamu mugagga. Naye kati tutuuse ku kiseera ng'empisa zaffe kazibeere za mugagga, kazibeere za mwavu, ate ffenna zitufudde, tufuuse abantu tuli mu lyato lyerimu, twetulugunya, bintu tebigenda bulungi, twemulugunya, eggwanga liringa eribadde litya, bantu beevumagana, ono yeevumye, ono yeesunye, oli agamba nze nja kujja lumu nkubbeko by'olina, n'oli n'agamba nze nange nja kuziyiza okulaba nti tobibba. Tutuuse ku kiseera nga tulina okukyusa empisa n'entegeera gye tutegeeramu ebintu ne gye tulabamu. Tulina okutandika okuwuliza ebigambo ebituzimba. Jjukira nti wano ku Celebrate Uganda website, wano ku Celebrate Uganda, tigwe nange tuli ku nsi eno ku celebrating eggwanga lyaffe. Mu kuyayanira essente tukoze ebintu bingi nnyo. Twevumye, twesse, twebbye. Tukoze ebintu bingi nnyo tusobole okugaggawala. Kati n'abaavu nabo batandise okugaggawala lwakuba bayize obukodyo bwaki? Bw'abagagga. Ate abagagga nabo kitandise obayitirako lwakuba bali bagamba kati batandise otukopa n'obusajja obwavu nabo butandise okugaggawala. Naye nga twetaaga amagezi amapya mu kutya Mukama, amagezi agasingayo amagezi gonna mwe gasookera. Tulina okuzza eggwanga lyaffe mu kutya Mukama, n'okuwuliza Mukama, n'okuyaayaanira amateeka ga Mukama. Lwakuba bwe tukola ekyo Mukama kyatulagidde okukola, tujja kunnyulukuka, ate tujja kubeera abantu abazimba eggwanga lyaffe, lwakuba mu kutya Mukama buli kirungi mwe kiva. Tulina ebintu bingi nnyo bye tuyitiriddeko mu ggwanga lyaffe. Tulina abantu abetta, abeeroga, amawulire g'owulya n'owulya nti oli simanyi yassa omwana we, yasaddaasa omwana we, oli alinyidde embuzi. Naye nga byonna tubikola mu kupangapanga kulaba nti tukola ki? Tubeerawo. Naye ekiseera kituuse bannange nti byonna bye tupanze ate bituyitiriddeko bitandise ate okutuggyako eggwanga lyaffe. Tulina okuzza eggwanga lyaffe mu kutya kwa Mukama tusobole okukulaakulana. Tuddeyo mu mateeka ga Mukama, tutandike okuwuliriza Mukama, tutandike okutuukiriza ki Mukama kyatugamba. Bannange obudde bwe buno, tuddeyo mu kutya Mukama, lwakubanga mu kutya Mukama amagezi mwe gakola ki? Mwe gasookera. Nze gwe muwulidde wano Apostle Ngabo, mutume Ngabo Alex okuva e Bulaaya, Sweden. It's all about Celebrate Uganda. Kuuma eggwanga lyo nga ddungi, gezaako okulaba nti toliryamu lukwe.